nange basanga bamusiza mwenna basibo ne bannyabo batulaba. Amanya gange nze Ssenkubuge Aisha n'abakyala Bouncers Association Uganda. Ekibiina kyokka ekyaba bouncer ekiri organized ekitegeke. Amanya gange abantu abasinga bagamanyi. Nze Ssenkubuge Aisha n'abakyala Bouncers Association Uganda. Bakulonda ddyo kubera n'abakyala. Ekisanja nakafuga kimu emyaka ng'ebyo 3 ali n'abakyala w'ekibiina. Babouncer mazemu emyaka ng'etaano. Giri 3 nga ndi n'abakyala. Kitegeeza nsooka kukola nga bouncer mukisa gwo nali nazaaliwa nazaali alhamdulillah. Era nebaza mukama waffe yatuwa akalimu si nno Rema naye mwami Kavuma yatuwa akalimu yatuwa omulimu gw'omukolo gwa mukyalo era gwatambula bulungi ndowooza. N'ebiseera ebyo nali nkyali mulamu. Anti kati naawe ndaba ndi wa kitundu okugulu okumu kwavaako. Akabenje ebbanga si ddene tolanga enkofu zikyali mpya. Akabenje nakafuna mugwakuna guno mu lockdown eno ey'amaanyi ebaddewo yazinga ensi yonna. Munfunidde akabenje mutuka mwentomeredde nenzijjako okugulu kwange okwali okulungi kati ninakumu. Mutuka nkona nga ngabira ku bannange mmere babouncer bannange mbatwalira mmere nali nina emmere y'abantu y'ababouncer bafe ababeera Entebbe nga ngitwala yantomerera zzana. Ow'emmotoka eyali evugwa yali mu nsobi era avuga emmotoka nga tesibanga ate mulagajjavu ali mu kunyumya ku luguudo. So yali mulagajjavu nnyo kiteetaagisa. Twali ku ludda lwe lumu tuli ku luguudo lwe lumu emmotoka zikkirira nga mumanyi Entebbe road muli ku sayidi y'emu yanva mabega n'antomera pikipiki emuli mu maaso. Nze yali agivuga booda nga kuliko n'obuwunga. Bankoona oludda luli awo ku Entebbe road lye basooka okunzirusaamu mangu nga balinda ambulance n'entwala e Mulago. Mulago namalayo weekend naye bwe natuukayo went there and then bangambirawo okugulu kuweddewo tekusobola kusimattuka naye nga nange nkulaba kuba emmotoka yakulinnya n'erinnyira ddala mipiira ne giyitirako ddala ku kugulu. Nasigala ndaba era nga ntunula naye nagenda okuddamu okusula bwentyo okukwatako nga ndaba kusenseruse kuweddewo nga kirabika tekusobola kutaasibwa. Era n'abasawo kye baakola ne bakuggyako naye kati nebaza Katonda nasimatuka bulungi nenzira engulu. Ekibiina kyange kyaba bouncer kibaddewo nnyo. Abantu bange abo benkola nabo bonna babaddewo ate waliwo ababeereddewo ddala nga nakati bakyaliwo. Manyimu ekyo ekibiina twakikola kwegatta kwenoonyeza mirimu kufunamu mikwano naye ffe abamu twajjamu na Luganda abamu ku bo twafuuka ba Luganda era making sure nti ne bw'aba tandabyeko wakiri ankubira essimu n'amanya osiibye bulungi oba oli bulungi. So ekibiina kyambeererawo nnyo ddala era singa kyali kibiina oba nga tuli kampani zino ennene engagge zirina ssente singa nze ndi bulungi singa sikaaba naye bambeererawo naye nga bali mu lockdown tebakola tebalina ssente ate ng'okimanyi tukyasasula ssente ntono ba bouncer Uganda. Bansibulira mu nnaku 3
ansibulira mu nnaku 3 kubanga byali biseera bya kazigizige bya covid buli omu gwe yeerinda ennyo kati bwe bamala okunnongoosa bwe nti okunsalako okugulu ne baŋŋamba ate kiba beta n'ogenda ne bakujjanjabira waka kubanga osigaza kumira ddagala kudressinga nga kiwundu so ng'ate mulago yaffe nga bw'ogimanyi ng'abantu bangi ng'abalwadde bangi ndowooza abasawo ne balaba ng'ate nze ndi bulungi ko wali abansingako okuba obi niba nga nzira ewaka kati mu ngeri ng'eyo wali olina okwefaako okulaba ng'ofuna omusawo ajje ng'eka buli lunaku oba luvannyuma lwa lunaku akulongoosa okugulu addemu akusibe akube n'eddagala lye balina okukuba sente zaali nnyingi zaalinga nnyingi kuba walina omusasulira emmotoka mwatambula emmotoka ebiseera ebyo zaali tezitambula kati ng'omuntu okutambula alina tambulira mu ambulensi kitegeeza nga dokita olina okumuwaayo akatransport akamuleeta osasule ne ambulensi emuleeta ogule n'eddagala naye nga ye oba olina okumusasula munnanga ate aleseewo omulimu gw'ajja akukoleko so tebyali biseera byangu gye ndi Genosale yansuubiza okumpa okugulu era yakumpa teyansuubiza kyokka yansindika mu ddwaliro ne bankolako mbebaza abasawo b'e Mubende bankolako bulungi era n'okugulu ne bakumpa naye ekizibu ekiriwo sinnayiga kukozesa kugulu okwo Genosale Major General Eli Kayanja patron w'ekibiina kino ekyaba bouncer so nkitwale nti afande ne tukumba nkola naye nze nina abakyala wa kibiina ye patron w'ekibiina kati nasaba General Kayanja anyamba ntuusiza okusaba kwange eri Genosale Musale ne Genosale Musale n'awuliriza ate Genosale Musale naye abaddengawo ku lwaba bouncer kuba jukira abantu abo beetaaga abantu abakuŋŋaanyira abakolera ewamu kati Genosale abaddengawo ku babouncer nga tuyambako biseera ebisinga olw'ensonga tuli bantu abakozeemu omulimu ab'obuvunaanyizibwa abanoonya ekyokukola tulaakinga kyakukola naye nga ffe weetuli n'okukola tusobola n'amaanyi tuyina kati Genosale n'ansuubiza okugulu era yansindika Mubende ne bampa okugulu naye sinayiga kutambuza olw'ensonga si kintu ky'omalaga kuwa enkya n'otambula ekintu ky'otabadde nakyo bakunjigiriza okutambuza ate ekirala kw'abajaasi so kukyali kw'amaanyi gye ndi sente tebaziwanze muntu baziwa kibiina ky'ababouncer bonna olw'ensonga nti babouncer bakola mu mabaala babouncer bakuuma abantu bakola ku mikolo gyaggalwawo tewakyali mikolo gikuŋŋaanya abantu bangi amabaala gaggalwawo tekyali mabaala babouncer kubakola ku miryango baboosi baffe bakama baffe abategesi b'ebivulu okusinga ebivulu byaggalwawo so nekisanga nga bouncer ali wakati bw'ati talina kyakulya so olw'okuba nkugambye nti Genosale abaddengawo ku lw'ekibiina kino ky'ababouncer bwe tusaba ne tutuusa omulanga eri Genosale oba omwami Hillary Kisanja batudduukirira so n'obu sente baabutuwa okutudduukirirako enjala etutta tezaalinga zange ng'omuntu nagikoowoola nakati nkyagikoowoola nti ennyambeko enkwatizeeko wakati webituuse sikyasobola kugenda ku mulyango nyimirire nkuume muntu naye singa baba banyambyeko ne bampaayo ku ntandikwa sina ntandikwa wabula kunnyongerezaako kyenjagala negomba okuba ne restaurant ng'eri awo ekola eweereza abantu byakulya eginankayina naye katono tekamala oyinza okwesanga nina okufuba ennyo nkayimirizeewo so bwe kaba nga kanene nga nfunye ku buyambi obulala nsobola okufunako bannange ne banyamba kuba mu kibiina kya bouncer tulinamu abakyala bangi ne kati bonna tebakyalina mirimu kuba gye baali bakola waggale bamaama b'abaana bali waka tebalina kye bakola so singa gavumenti enkwasizaako nga nze n'abakyala waabwe tumasobola otutandikawo ekintu ng'ekyo kuba ffe babouncer tukola buli mulimu ng'ojjewe ndowooza obadde otulaba tuli mu nnimiro naye nga tulina kubeera mu mabaala tukola buli mulimu oguzze so gavumenti weba tukwasizaako ng'abakyala
tusobola okwongera mu ka restaurant kano kenina nenkozesa ne ku bakyala bannange. Kyanaku nnyo tali nno bali babiri olwaleero kugamba ekiyongerero ekiri mu ffe kyamaanyi okuba nti mu lunaku lumu twafiiriddwa babawunsa babiri ate nga bonna bamemba b'ekibiina kya Bouncers Association Uganda. Twafiiriddwa Dave ow'Enansana ne tufiirwa ne Frank. Dave ow'Enansana yalwadde n'afa naye ate ekyennaku ekiriwo nti Frank ye teyalwadde. Twabadde awo nga bw'omanyi emirimu gyatukendeerako kati omuntu awalirizibwa n'okukola kyatandikoze. Frank abadde yafuna omulimu wa Bobi Wine President to be nga bw'agamba candidate oyo yamuwa omulimu agenda amukolere Mwami Kyagulanyi agenda amukolere nga bw'omanyi nti buli muntu kati anoonya ekimubeezaawo. Tolode yali Bouncer omusajja omulungi ow'empisa omwana omuto eno tetukyalina mirimu n'agenda ne bamuwa omulimu akole. Twabadde tuli awo nga tutandika kulaba ku social media abataabaddeyo kyetutannakakasa. Abamu bagamba motoka y'amagye yamutomedde abalala bagamba yavudde ku motoka n'agwa. Kati olwokuba nti twabaddeyo tetusobola kuvaayo na kituufu naye era twegayirira bakama baffe abali mu buyinza n'abakuumaddembe ne bekikwatako bonna baveeyo batubuulire bulungi wabbo balina obusobozi okumanya ki ekyabaddeyo. Batubuulire ddala kituufu Frank yabaddewa famire yeebeereyo ng'ekkakkanye kimanyi omwana waffe yafa kino. Mbadde mulaba tumiitinga wamu mu miitingi zaffe ez'ekibiina tukuŋŋaana mu ofiisi yaffe nga mulaba